Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Nsanyisa balaba ku mumbejja wa YESU. Lift up your faith altar. Yes, mwasibye mutya era mwasuze mutya. Buli muna akadde ke gyali sibamanyi siraba buyinza naye olw'ekisa tugulumiza Mukama okukeesa n'ozibya kiba kyamagero. Tulamwa ofumintirize bameka abafudde. So twebaza Mukama ku lw'ekirabo eky'obulamu. Yesu omupya yakatwegattako tusanyisa okulaba n'obwembeefu tusaba n'otuule okkalire akatebo kafuna otya olikinga okomentinga oluvannyuma no subscribinga ng'omaze okulaba obubaka bw'osanzeeko. Yes, ayinza okwebuuza leero tugenda ku ki? Tugenda mu Bible yaffe, Bible reading yaffe ennaku zino gye tutambuza, naye nga nzikiriza ku lw'ekisa kya Mukama tugenda kuddayo tuweereze nga bwe twaweerezanga nga bwe twatambulanga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, olunaku olwaleero nga tuli mu Bible reading yaffe twamaze ekitabo kya Loosi, tutandisa ekitabo kya 1Samuel oba Samwiri. So muneegatteko tusomere wamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Fuba okulaba ng'ofunamu ky'oyigamu, ng'ofunamu ky'otegeera mu linnya lya Yesu Kristo. Saba ekisa kya Mukama kikubikulire mu kwano osobola okutegeera mu kyotegedde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale ekitabo kyaffe tukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu era tukikowoolerako omuliro gwe guli okutwetooloola. Ayi Katonda wange, tetusobola muffe kusoma era tetulina kisobola kutegeera, naye gwe Omwoyo wa Mukama jangu ofuge mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yogerako n'emmeme zaffe bingi bye tufaananya ng'abasajja ba Katonda mwe baayitanga, naye tuwa ekisa ekibiwangula nga bwe wabawanguzisa, tuwa ekisa ekitambula nga bwe baatambulanga mu butukuvu n'obutuukirivu. Naffe twogerweko tubeere nga abo aboogerwako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama jangu ofuge, jangu otambule, koma ku mmeme zaffe. Omwoyo alumiriza nti leero sinnawuliriza ku kigambo, sinnasoma ku Baibuli. Tambula ng'okoma ku buli ssekinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Essula eyokusatu. Awo omwana Samwiri n'aweererezanga Mukama mu maaso ga Eri, naye ekigambo kya Mukama kyali kya muwendo mungi mu nnaku ezo, tewaabangawo okwolesebwa kwa lwatu. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Eri ng'agalamidde mu kifo kye, n'amaaso ge gaali nga gatanudde okuyimbaala n'atayinza kulaba, n'ettabaaza ya Katonda nga tennazikira, ne Samwiri ng'agalamidde okwebaka mu yeekaalu ya Mukama omwali ssanduuko ya Katonda. Awo Mukama n'ayita Samwiri, n'ayogera nti, nze nzuuno. N'adduka n'ambiro n'ajja eri Eri, n'ayogera nti, nze nzuuno, kubanga ompise. N'ayogera nti, sikuyise, galamira nate. N'agenda n'agalamira. Mukama n'amuyita nate olwokubiri nti, Samwiri. Samwiri n'agolokoka n'agenda eri Eri, n'ayogera nti, nze nzuuno, kubanga ompise. N'addamu nti, sikuyise mwana wange, galamira nate. Era Samwiri yali tannamanya Mukama, so n'ekigambo kya Mukama kyali tekinnamubikkulirwa. Mukama n'ayita Samwiri nate omulundi ogwokusatu, n'agolokoka n'agenda eri Eri, n'ayogera nti, nze nzuuno, kubanga ompise. Awo Eri n'ategeera nga Mukama y'ayise omwana. Eri kyeyava agamba Samwiri nti, genda ogalamire. Awo olunaatuuka bw'anaaba ng'akuyise n'oyogera nti, yogera Mukama wange, kubanga omuddu we awulira. Awo Samwiri n'agenda n'agalamira mu kifo kye. Mukama n'ajja n'ayimirira n'ayita ng'olulala nti, Samwiri, Samwiri. Awo Samwiri n'ayogera nti, yogera, kubanga omuddu we awulira. Mukama n'agamba Samwiri nti, laba ndikola ekigambo mu Isirayiri ekiryamiriza amatu gombi aga buli muntu alikiwulira. Ku lunaku olwo ndituukiriza ku Eri byonna bye nnaakayogera ku nnyumba ye okuva ku lubereberye okutuusa ku nkomerero, kubanga namugamba nga ndisalira ennyumba ye omusango gw'ennaku zonna olw'obutali butuukirivu bwe yamanya, kubanga batabani be
beereetako ekikolimo, ye n'atabaziyiza. Kyenvudde ndayirira ennyumba ya Eri ng'obutali butuukirivu obw'ennyumba ya Eri tebugenda kulongoosebwa na ssaddaaka newaakubadde ebiweebwayo ennaku zonna. Samwiri n'agalamira n'akeesa obudde n'alyoka aggulawo enzigi z'ennyumba ya Mukama. Samwiri n'atya okubuulira Eri bye yayolesebwa. Awo Eri n'ayita Samwiri n'ayogera nti, Samwiri mwana wange. N'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, kigambo ki Mukama kyakugambye? Nkwegayiridde tokinkisa. Katonda akukole bw'atyo n'okukirawo bw'ononkisa ekigambo kyonna ku ebyo byonna byakugambye. Awo Samwiri n'amubuulira buli kigambo n'atamukisa kigambo kyonna. N'ayogera nti, ye Mukama akolenga bw'asiima. Samwiri n'akula, Mukama n'aba naye, n'ataganya bigambo bye kugwa wansi na kimu. Abayisirayiri bonna okuva eri Ddaani okutuuka e Beeruseba ne bamanya nga Samwiri ateekeddwawo okuba nnabbi wa Mukama. Mukama n'alabikira nate mu Siiro, kubanga Mukama yeebikkulira Samwiri mu Siiro n'ekigambo kya Mukama. Essula ey'okuna. Ekigambo kya Samwiri ne kijjira Isirayiri yenna. Awo Abayisirayiri ne batabaala okulwana n'Abafirisuuti ne basiisira ku bbali lya Ebenezeri. Abafirisuuti ne basiisira mu Afeki. Abafirisuuti ne basimba ennyiri y'okulwana n'Abayisirayiri. Awo baatuukaganako, Isirayiri n'akubibwa mu maaso g'Abafirisuuti, ne battirawo ku ggye lyabwe abasajja ng' 10,000. Awo abantu bwe baatuuka mu lusiisira, abakadde ba Isirayiri ne boogera nti, Mukama atukubidde ki leero mu maaso g'Abafirisuuti? Tukime essanduuko ey'endagaano ya Mukama nga tugiggya mu Siiro, tugireete we tuli, etuuke mu ffe, etulokole mu mukono gw'abalabe baffe. Awo abantu ne batuma e Siiro ne baggyayo essanduuko ey'endagaano ya Mukama ow'eggye atuula ku bakerubi. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Fenekaasi, baali eyo awali essanduuko ey'endagaano ya Katonda. Awo essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yatuuka mu lusiisira, Abayisirayiri bonna ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene n'okuwuuma, ensi n'ewuumira ddala. Awo Abafirisuuti bwe baawulira eddoboozi ery'okwogera waggulu, ne boogera nti eddoboozi eryo lye boogera waggulu ennyo mu lusiisira lw'Abaebbulaniya, amakulu gaalyo ki? Ne bategeera ng'essanduuko ya Mukama etuuse mu lusiisira. Awo Abafirisuuti ne batya, kubanga baayogera nti Katonda atuuse mu lusiisira. Ne boogera nti zitusanze, kubanga obwedda tewabangawo kigambo ekifaanana bwe kityo. Zitusanze, ani alitulokola mu mukono gw'abakatonda abo ab'amaanyi? Be bakatonda abo abaabonyaabonyeza Abamisiri mu ddungu n'ebibonoobono ebitali bimu. Muddeemu amaanyi, mwerage obusajja mu Abafirisuuti, muleme okuba abaddu b'Abaebbulaniya nga bo bwe baabanga abammwe. Mwerage obusajja, mulwane. Awo Abafirisuuti ne balwana, Isirayiri n'akubibwa, ne baddukira buli muntu mu weema ye. Ne waba olutta lunene nnyo, kubanga ku Bayisirayiri ne kugwa abasajja abatambula n'ebigere 300. Sanduuko ya Mukama n'enyagibwa. Batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Finekaasi, ne battibwa. Omusajja wa Benyamini n'ava mu ggye n'adduka n'atuuka e Siiro ku lunaku olwo, engoye ze nga ziyulise n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Awo bwe yajja, laba, Eri ng'atudde ku ntebe ye ku mabbali g'ekkubo ng'atunuulira, kubanga omutima gwe gwali gukankanira ssanduuko ya Katonda. Awo omusajja bwe yatuuka mu kibuga, n'akibuulira ekibuga kyonna ne kyogerera waggulu. Awo Eri bwe yawulira eddoboozi ery'okwogera waggulu, n'ayogera nti, eddoboozi ery'oluyoogaano luno amakulu gaalyo ki? Omusajja n'ayanguwa n'ajja n'abuulira Eri. Era Eri yali nga yakamaze emyaka 98, n'amaaso ge gaali gayimbadde n'atayinza kulaba. Omusajja n'agamba Eri nti, nze nzuuyo eyavudde mu ggye, ne nziruka leero okuva mu ggye. N'ayogera nti, byali bitya mwana wange? Awo ye yaleeta ebigambo, n'addamu n'ayogera nti, Abayisirayiri badduse mu maaso g'Abafirisuuti,
era wabaddewo olutta olunene mu bantu, era ne batabani bo bombi, Kofuni ne Finekaasi bafudde, n'essanduuko ya Katonda enyagiddwa. Awo olwatuuka bwe yayogera ku ssanduuko ya Katonda, n'agwa bugazi okuva ku ntebe ye ku mabbali g'omulyango, obulago bwe ne bukutukako n'afa, kubanga yali mukadde n'obuzito muzito, era yali alamulidde Isirayiri emyaka 4. Awo muka mwana we, mukazi wa Finekaasi, yali lubuto ng'alitera okuzaala. Awo bwe yawulira ebigambo nga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa, era nga sezaala we ne bba bafudde, n'akutama n'azaala, kubanga obulumi bwe bwamutuukako. Awo ng'anaatera okufa, abakazi abaayimira waali ne bamugamba nti, "Totya, kubanga ozadde omwana wa bulenzi." Naye n'ataddamu, so teyassaayo mwoyo. N'atuuma omwana Ikabodi, ng'ayogera nti, "Ekitiibwa kivudde ku Isirayiri, kubanga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa ne ku lwa sezaala we ne bba." N'ayogera nti, "Ekitiibwa kivudde ku Isirayiri, kubanga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa." Essula ey'okutaano. Awo Abafirisuuti baali banyaze essanduuko ya Katonda ne bagijja e Ebenezeri ne bagitwala e Asudodi. Abafirisuuti ne baddira essanduuko ya Katonda ne bagireeta mu Samiri ne bagiteeka ku mabbali ga Dagoni. Abasudodi bwe baagolokoka enkya mu makya, laba Dagoni ng'agudde, amaaso ge nga gali wansi mu maaso ga ssanduuko ya Mukama. Ne baddira Dagoni ne bamuzza nate mu kifo kye. Awo baagolokoka olwokubiri enkya mu makya, laba Dagoni ng'agudde, amaaso ge nga gali wansi mu maaso ga ssanduuko ya Mukama. N'omutwe gwa Dagoni n'ebibatu byombi eby'emikono gye nga bitemeddwako nga bigalamidde mu mulyango. Ekiwuduwudu kya Dagoni kye kyamusigalirawo kyokka. Bakabona ba Dagoni kye bava balema okulinnya ku mulyango gwa Dagoni mu Asudodi na buli kati, newaakubadde omuntu yenna ayingira mu nnyumba ya Dagoni. Naye omukono gwa Mukama ne gubazitoowerera Abasudodi, n'abazikiriza n'abalwaza ebizimba Asudodi era n'ensalo zaakyo. Awo Abasudodi bwe baalaba nga kyali bwe kityo, ne boogera nti, "Essanduuko ya Katonda wa Isirayiri teribeera naffe, kubanga omukono gwe gutuluma ne Dagoni Katonda waffe." Awo ne batuuma ne bakuŋŋaanya gye baali abaami bonna ab'Abafirisuuti, ne boogera nti, "Tunaakola tutya essanduuko ya Katonda wa Isirayiri?" Ne baddamu nti, "Essanduuko ya Katonda wa Isirayiri etambuzibwe okutuusa e Gaasi." Ne batambuza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri. Awo olwatuuka bwe baamala okugitambuza, omukono gwa Mukama ne gulwana n'ekibuga, ne kubakeŋŋentereza nnyo nnyini, n'alwaza ab'omu kibuga, abato n'abakulu, ebizimba ne bifuutuuka ku bo. Awo ne baweereza essanduuko ya Katonda okugenda e Ekuloni. Awo olwatuuka essanduuko ya Katonda bwe yatuuka e Ekuloni, aba Ekuloni ne boogerera waggulu nga boogera nti, "Batambuzizza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri ne bagituusa gye tuli, okututta n'abantu baffe." Awo ne batuma ne bakuŋŋaanya abaami bonna ab'Abafirisuuti, ne boogera nti, "Musindike essanduuko ya Katonda wa Isirayiri eddeyo mu kifo kyayo, ereme okututta n'abantu baffe." Kubanga okukeŋŋenterera okw'okufa kwabuna ekibuga kyonna. Omukono gwa Katonda gwazitowa nnyo eyo. N'abo abataafa ne balwala ebizimba, okukaaba kw'ekibuga ne kulinnya mu ggulu. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe ey'olunaku olwaleero. Abayakatwegattako mupya kusaba n'obwombeefu teweerabira kusubscribinga, kulikinga, commentinga. Mukama ajja kunkolera obulungi. Weewaawo katonge ekigambo kyaffe wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Taata omwoyo omutukuvu, taata leka ekigambo kyo
tukiwonga wansi w'endagaano omusaayi gwa Yesu. Leka kitukolemu omulimu, kituwulire ddala awo, tukole ebyo bajjajjaffe bye baakola eby'obutukuvu n'obutuukirivu. Temutambulanga ffe bwe twagala, mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo wa Mukama Dadi, tukozese eby'ensonga. Leka ekigambo kyo kino tukiwulidde, amatu gaffe leka gaveemu envumbo, gawulire ekyo kye tuwulidde era tukitambulemu mu linnya lya Yesu Kristo, Mukama waffe. Amina, amina. Mbaagala nnyo mikwano, mwebale kunjagala, naye nga Yesu Kristo yasinga okutwagala. Eyakatwegattako teweerabira mukwano, kulikinga, commentinga, kusubscribinga. Sigadde nze omumbejja wa Yesu, NKSM. Lw'obuweereza mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu